Kaweesa Owa Ntv Bamutabukidde nsonga za kweyingiza mu lutalo oluliwo wakati w'abasiraamu kw'ossa ne MC Mariachi. Wabale kwekumira ku Newspark channel, likinga leka obakabawo mu comment section ate era subscribinge ku YouTube channel yaffe. Kyebakoze Kaweesa Owa Ntv tali kiddira abantu bamutabukidde nga bamuvunaana okuba nti nno yeeyingiza mu nsonga z'abasiraamu kw'ossa ne MC Mariachi. Okusinziira ku Kaweesa yabuziddwa munange yavuddeyo n'agamba nti abantu abali mu kukomerera MC Mariachi tebamanyi komedi kyategeeza, era ng'okusinziira ku Kaweesa avuddeyo n'ategeeza nti ye talaba kintu kyonna kibi MC Mariachi kye yakoze kubanga yabadde ali mu komedi, naye singa yavuddeyo n'abanga avoola Allah awo nno yandibadde akoze ensobi. Kakati wano Kaweesa we yaviiriddeyo n'agamba nti n'abasaba MC Mariachi okuba nti no beetonda bakikolera mu bukyamu. Jjukira nti no comedian ono MC Mariachi gye buvuddeko ng'ali ku comedy store yavaayo n'abaako comedy gwakola ku basiraamu, era abasiraamu ne bavaayo nga bakambwe nnyo nga bagamba nti ono asuusizza okuba nti nayisaamu eddiini yaabwe amaaso bwe bityo nno bwe biri, era ono yasabibwa okuba nti no yeetonda kye yakola. Kakati Kaweesa avuddeyo olunaku olwaleero ng'agamba nti abo bonna abali mu kuba nti nno bakolokota MC Mariachi bakikola mu bukyamu. Katumukuwe so kati siraba nsobi Mariachi gye yakoze okujjako bannaffe abo ab'olubatu abavaayo abatategeera ati kikyali n'okuvaayo okunenya obunenya omuntu nga talina point of knowledge gy'aliko byasinziirako kubanga anenya Mariachi bagamba kukola Allah yamuvodde atya wawe yagambye nti Allah oba talina magezi oba oye Kaweesa Owa Ntv ng'agezaako okuba nti nno munnange awolereza MC Mariachi. Kino nno kitankudde abasiraamu ne bavaayo ne babeera nga bamusabula. Basabudde Kaweesa Owa Ntv kyemanyi taliddamu kuba nti no yeeyingiza mu nsonga z'abasiraamu. Asoose okumusabula abadde Abdul Hakim Amza, ye yavuddeyo n'ateekayo obubaka obwo nga we tuli mu kubukulaga mukwano gwaffe mu screenshot bwe bityo nno bwe biri mu comment section bw'ate bwe yazzeemu Kaweesa eyabadde agezaako okuba nti no munnange abeera ku sayidi ya MC Mariachi. Bwe bityo nno bwe biri osobola okusomamu nga we tuli mu kukulaga. Ate nga bwomanyi nti no ekkumi terikyawomu munnange mu comment section waliwo yavuddeyo n'agamba mbu ye ali tiimu Solomon, era n'agamba nti Mariachi talina muntu yenna gwe yavumye nga bw'olabaawo mukwano bwe tuli mu kukulaga. Bwe tweyongerayo mu comment section basabudde Kaweesa ono no ye yavuddeyo n'agamba nti of course you have to say so because you have no knowledge about Islam. Mbu Kaweesa ekyo kyalina okwogera kubanga talina kyamanyi ku ddiini eno. Okusinziira kwoyo naye bwe yagambye abasiraamu tebasaaga basabudde Kaweesa. Fatuma Omugave ye yagambye nti Kaweesa amumanyi ng'omusajja omugezi ku sayidi ye, naye n'agamba nti but today I don't know oba onywedde ya busigo. Agambye nti Kaweesa amumanyi ng'omusajja omugezi naye ate amwewuunyisizza leero yandibanga yanywedde ya busigo. Si byaffe ng'aba Newspark channel mukwano tuli mu kubikuwanga yetubijja ku Facebook. Ono ye yavuddeyo n'agamba nti Kaweesa bamwagala nnyo naye ate asaanidde okuba nti nno ensonga z'abasiraamu azivaamu. Bw'atyo nno oyo naye bwe yagambye abasiraamu olutalo luno balwenyigiddemu nnyo. Ate bwe tugendako ewa Farouk yagambye nti emirundi egisinga yeewuunya nnyo abasajja naddala abasinga okuba nti no baweebwa ekitiibwa nga Kaweesa ate okuvaayo mu maaso ga kamera ne batandika okuba nti no munnange badda ku sayidi y'abantu nga Mariachi abavaayo ne bavoola eddiini. Ono omulala ate ye yagambye atya bamuyita Serada Abdul Salim yavuddeyo n'agamba nti Kaweesa asaanidde okuba nti nno teakomentinga oba tayogera ku nsonga z'atategeera. Don't comment on what you don't understand.
Solomon bw'atyo bwe yavuddeyo n'amugamba. Ate Hawa babiri eyavuddeyo n'ategeeza nti Islam will win with or without you. Olwo n'agamba Solomon nti obusiraamu bujja kuwangula oba Solomon Kaweesa ali ku sayidi yaabwe oba nedda. Ndowooza ne wetukomaawo abasiraamu bavuddeyo ne basabula Solomon Kaweesa lwa nsonga za kweyingiza mu lutalo oluliwo wakati wa MC Mariachi n'abasiraamu. Bwe bityo nno bwe biri naye kati gwe awo mu comment section oyinza okubanga naawe otubuulira Solomon Kaweesa yabadde mutuufu oba naawe oli ku sayidi y'abasiraamu. Beera bulungi weeraba teweerabira kuba nti no likinga oleka obubaka bwawo mu comment section n'okusubscribinga ku YouTube channel yaffe.